Nenkwata emikono gyabwe nembasika babe mabunya kasitana mwe mwanda banga naye nakweri mu nkola eyo buli eyabangayo mubunya n'ejambo tebakolanga n'ejamba kuwerita. Alright, wetwogerera sawa zineno Honorable Mathias Mpuuga ebibye sebirungi omukulu kigambibwa kubeera nga yavudde wuwe ku makya nasobola kubeera nga afuluma Masaka kubanga yabadde amanyi bana Masaka bamanyi okwesulamu eddalu ne balumba naddala abantu be bataagala. Nkugambye no video njagala osooka ogiwulirize bulungi buli omu yabadde avaayo nga mu pinpoint nga gambye ddala Mpuuga tewali omwana asobola okuvaayo n'amuwa obululu okuggyako ab'ekika kye naye nga tetunagendayo madde nsabe eno video osooka ogimpereka like womaze subscribe nga wegatte ku mukutu gwaffe guno eno obeera okoze ekyamanyi. Kale katugendere mu kyatulese olunaku olwaleero nkugambye buli muwagizi oba buli leader wa National Unity Platform yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda n'agamba nti omukulu Abedi Bwanika wamu ne Honorable Mathias Mpuuga bye baakola baddange tebyali birungi okuvaayo ne batandika okubuwayiriza His Excellency Robert Kyagulanyi Mbu ali ebisiike kyokka he is one of the Ugandans who have the most outstanding couple wano mu Uganda. Njagala osooka owuliriza speech zino ongambye byaddala Mathias Mpuuga oba kubanga gweye wandikoze eki. Ebbanga eryayitaawo waliwo abaagamba nti be baleeta Kyagulanyi mu Masaka muno singa tebaali muleeta temwali mutegedde era temwali mulonze omunaabasinkana mujja bambuuliza nti ne leero be bamuleese. Baagamba n'okugamba bw'oyo Kyagulanyi oyo be bamuzimba bakapera abo mujja bambuuliza lwaki bo tebeezimba. Bw'oba ogamba nti tuwazimba Pulezidenti Kyagulanyi ono kiba kitegeeza naawe osobola okwezimba si weewaawo mubagambe nabo beezimbe kuba ndaba bye bazimba bye bizimbulukuka bye basiba bye bikutuka. Nkugambye it was a fun day wali ku National Unity Platform mu Masaka ku kisaawe. Njagala osooka owulirize Walukaga naye teyalugendeddemu awo yagambye naye kamuweeyo ebibye. Bangamba mbuwa kuno yasinziira kuno n'agamba musimanyi oteeka ojjawo oti oli w'amateeka losaawo akadongo kamu. Njagala okubabuuza ekibuuzo kimu. Mu luyimba lwange Uganda empya pulezidenti ne yantuma nateekamu layini egamba nti abafu baatondawo emirimu abalamu bawuba mataayi. Wano waliwo omwana muganda waffe yakafa spelling mumanyi bulungi abadde omuyimbi ng'ayimba nnyimba z'akafeero naye ng'akyusa obulamu bwe n'akola senteeka n'akola n'ebbandi zembuulirayo nti ono bitaano followinga bambi live bagiripotinga baagala gitwala bagirwanisa followinga follow n'agijjayo nga viewed n'esooka followinge ate oluyimba lw'enduleeta Kyagulanyi wajja nga nagamba nze sidda reverse. Omuzungu agamba this is very diabolical era wetwogerera sawa zineno omukulu Mathias Mpuuga yeekwese wansi w'ekitanda. Bobi Wine alina byeyayogedde olunaku olwaleero naddala mu speech ye empanvu nasobodde kubeera nga amatemeramu ne clip. Bagambye tumekinge sure nti netuuka ku buli munnayuganda njagala obiwulirize ongambye byaddala kana akasajja kana asobola okubeera nga kakompitinga n'abasajja ba president bano mu Africa cause he is rated one of the best leaders in Africa right now. His Excellency Robert Kyagulanyi wawadde tumanyi soko muwulirize. Kolokota abantu tulabye obulumi tulabye ebisuubizo ebitatuukizibwa tulabye essuubi eryagulibwamu olukwe naye tulabye obutakowa tulabye obutagwamu maanyi tulabye essuubi eriganye okufa. Mu bwavu obungi bwe tulabye bassebo ne bannyabo makati g'enguudo embi mwena ze mbadde mulaba nkakasa abasinga mbadde mutulaba naddala ku mitimbagano gya TikTok ne Facebook ne social media endala nga mulaba amakubo ge tuyitamu mulaba amalwaliro abantu gye bazaalira mulaba amasomero abaana ge basomeramu bwe baba bafunye omukisa okusoma. Naye ate ekyennaku nga mu bitundu ebyo era nga mulimu abo abali obulungi abo abakuumibwa emmundu abo abakuŋŋaanyiza ssente ezirina okuyamba abantu abangi naye ne bazekusizamu bo bokka. Mulabye abantu abataweza na kitundu kimu 1% naye nga bakontrolinga ebyobugagga ebisukka 90% eby'abannayuganda bonna ebirina okuyamba abantu. Abo ababba ebyo ebirina okuba ebyaffe naye ate ne bagufuula musango ffe okayanira ebirina ebyaffe.
abo abatusosola mu mawanga naye ate ne bagufuula musango okwogera ku busosoze mu mawanga. Abo abafuula Uganda obwakabaka baabwe, abafuula obufuzi bwa Uganda obwa famire emu, nga kitaabwe ye pulezidenti, omutabani we yakulira amagye, mukazi we yakulira ebyenjigiriza, muganda we Sale yakulira bajeti esinga obunene mu ggwanga, n'abaana baabwe be bakulira buli kitongole ekisinga amaanyi. Abo abatta abantu baffe naye ate ne batugaana n'obakungubagira. Abo abawambye abantu baffe gana buli kati tetuddangamu balaba. Abo abasiba abantu baffe basobole okuuma ako ka gurupu akatono. Uza kati buli omu yamaze dda kubeera ng'alaba vidiyo y'omukulu amanyikiddwa nga Weasel Manizo owa Good Life eyaliko omukono gw'omukulu amanyikiddwa nga Radio ng'avaayo n'avuma abaana ba NUP. Abavuma ebigambo bibadde binene nnyo, ebimu ebyaddala byesagala kubeera nga hanzira mu mukulu Pengepenge avuddeyo n'amukakasa n'agamba nti no gwe omusajja gwe ayinza okubeera nga watta omukulu amanyikiddwa nga Radio, kubanga Radio yali ayagala nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi. Mujjukire bulungi tino baatambulako ne ku lyato, iyo vidiyo nagibateera waneno, genda mu video zange enkadde ojja kusobola okubeera nga ogiraba, ojja kulabira ddala nti no omukulu amanyikiddwa nga Radio yali alina connection y'amaanyi. Bino byesagala byogerera nnyo, sooka owulirize Pengepenge ye yamaze dda kubeera nga muwe bibye. People power Kibada mwe sunshine ekibateekeyo nammwe mukimanyi bikolobero byammwe. Ye muganda we yatta omuntu ate nabyo byali twabivaako mwatta abantu ekibateekeyo toddamu tumanyiira gwoteeke Babi mugaboozi gombo Babi yakuba Bobby. Msimanyi mwali mu campaign toteekanga Babi na mukazi we same bracket. Wali omukazi wali ozinye konga yasoma Weasel. Mwezi wali ozinye konga yasoma Weasel. Mujiye tulabi. Ozinye ensi yonna nenda ka mukazi wali ozinye nga yasoma. Obadde kubireria. Nire jutere wajja mu comedy solo gama muno linyalwana terina jiriraga. Isimba busimbi binyo. Nalira abo wano just muno mu celebrating mama musibayi mu celebrating musimanyi muno birthday ngaina zimba gatanyalinga jine emigati gya kidda walimi gwogeza ko Babi we azimbulu ko sajjudde ebizibu omuzuze na ku cement ali achimsimu alingena taiseno kazini taiseno okulunda embwa kagena wala na palaso muino kuba palaso mugune kamiro ngena kuba palaso ubati naliko eni yup yazemu eni yup ndatanzeno okulunda embwa ogenda kulyawa oyina no kwegendeza eni yup wasinga tetugala wenzijiza palaso jalegenda baluma. Why? Tolina nyimba. Olimba le wandibye ngo olunyuma gweka ndonna munigere je luli bombo kila ti yakulete. Oyina olonyiza okuyimba nolimirira mu gweka. Ngobude byokubeera ngo na olinge jembe. Kiki kyogenda okuyimba. Weasel wenywe samayiru we kubyo obuyaga yagalodde omukumanyira abantu. Weasel nze daga olichali wange nenkulabyo bakusiba sinika yo gwe bamanyi nti no wavaako bojja kwenye salere ebyenge otambula ogende wali nskini we fulent wabuliddwe kubo jobeera tomanyira Bobi Wine. Tomanyira Bobi Wine twale eri wayirindi wa moyo smallpox gwe mulwalo yali inherited totumanyira oli nebizibu byo sajja okabira emmere okabira baga mugenzi wazaweda abatutte butwazi mwembwa celebrity gwe bamaze okusondera obusondezo omukazi ndaki nakutwala butwazi mbugolista ndiraye bakutwala butwazi mu America bakuyamba buyambi nti gwe mujjanjabi osiba kumata no sesigalo esabati mpayo $10 gwe wachi webuuza nti no wagende wazawedde gunizo yazisuula nga tawulo maze kanga kamaliba nawo manyire Zubabi omanyire ne Bobi Wine omuteke mbibozi byongole mu kamoloka tumanyi nnyini. Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyembeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyobola bangabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Muli ba big film oyita ba big film yes era muyita muligenda kuvaawo munamwe mulaba oli top film omu Bobi Wine jali level kate yali international alowooza bintu bya gwanga damba tachi alowooza ku music yamulekera ba dax
alowooza gwanga ddamba naye mwe muli mu bulamu bwensibidde mu buddu bw'endowooza essaawa zosinga muli baadivaiza ba music industry bino sibyogera lwa bukyayi sibyogera lwa bubinza bebe kulu mu respectinga even Chameleone tewali muntu ansinga kwagala Chameleone zobo naba Chameleone nga bagenda namutira mu field kalona nyamba nalaba muzaini bafuna kusenda ate mufuna kusende mu gweddalu bazo bade muzima nsa musasa nyoguze mutoko gwide bano drone ogulide bali bebazi no kudda ote yatoka kuddayo bali mukola nyimba zili sente wazitya mu music album etasana na masuba kati tesikwetagisa kudda mu kuyimba kalona ta kuwadde chance ina byo investing mu katoli mu mayinjo ina bime bikubache bikola che ofunye contract za coffee level yo bebe ndala nyo singa togenda ku stage oyina kutula mu VIP je tutula abana ne bayimba loni naba wasene no kuba kati muzeya bawadde sente billion 5 mukole ensobi bannange bine bintu betukola mu biraba